Ebisale bisinga bututandika omukwano ddala buli omu aba yagala munne. Si nsonga waliwo ayinza okuba nti yasinga ku munne. Kye tumanyi nti olw'okuba nti abaami bye batuukirira abakyala era entandikwa eno bebeera basinga okwagala kuba nti ennaku zo bigenze bikyukakyukamu. Naye gye bigenda mu maaso eyo olumu omukwano gugenda ne gukyukamukko. Omwami n'aba nga munno takyamulabawo oba nga takyamwagala nga bwe yamwagalanga osanga ng'alina baagasegasseemu kaawo. Naye ate ayinza okuba nti alina baafunye n'ono ng'ali wano n'atayagala kumuleka ate yagende. Omwami ye atambudde nga bw'ayagala, omukyala ye amusibidde wano. Tamwagala ebyalaavu naye ate tayagala agende mu maaso. Oba ntegeerekeka. Abakyala bagamba nti ensonga eyo bangi ebakola bubi. Tokyanjagala obuvunaanyizibwa tobutuukiriza biri awo, naye ate bw'owulira nti ninayo omuntu ate n'olufuula olutalo oba n'ogamba nti yaani oyo gw'oli naye baani b'otambula nabo abo noleka abayinza okuba nga yavaawo. Naye bw'awulira nti eriyo omuntu ono gw'ali naye n'akomawo bye batulese olwaleero tugamba bwe batonjagala lwaki tondeka ne neeyongerayo. Amanya nze Anita Nakate, programu y'Abanyabo. Twogera ku nsonga bwe zityo eziruma abakyala, abawala n'abantu ab'enjawulo. Ngenda nsoke wa Nnaalongo bandowooza. Tonjagala ate tonta. Bannange balamusizza. Mwebale kubanga mwekuumidde ku Banyabo. Programu yaffe Nganzi. Ana abadde ayogera nempulira nga mu butuufu ekintu kino kinkutteko nnyo. Kikolebwa ndowooza abasajja kaŋŋambe percentage ya 90. Tine bw'aba yakukyawa nga takwetaaga yadde okulabako mu maaso nga yafuna abalala. Naye ate era akola ebyo ebiraga nti tayagala kkuta okole ki? Weetaaye nga bw'oyagala. Amanya Nnaalongo Barbara Nakazinga yakusuulawo oluusi mu maka n'agenda n'afuna abalala n'obuvunaanyizibwa oluusi ne ku baana ayinza n'okuba tayagala kumanya. Naye bw'awulira nti ku kyalo okwo balinako omusajja gwe baalabyeko omupya oba musenze mujja oba waliwo eyakuwadde ku lifuti akomawo n'akubuuza n'okubuuza baŋŋambye olina abasajja bo b'oya baŋŋambye baakulabyeko naani n'ogundi. Oba oluusi oyinza n'okuba nga watambula dda n'awaka n'ovaawo nga mu butuufu ebibye tokyayetaaga kumanya naye teyeetaaga kumanya era akulaga teyeetaaga kumanya. Naye ate bw'awulira nti waliwo akwogereza ekyo kimutabula n'akomawo n'aklayiminga oyo mukyala wange. Bangi tubalabye nga batuuka n'eyo n'ateekako abakessi baswame n'ateekako ababooda balondoole nti baabano bagenda mu kafo akasanyukibwamu bwe kati n'abasanga nga mutudde yakusuulawo dda oli bibyo naye ali bibye n'agamba nkukwatidde embwenzi nti namukwatidde embwenzi bamukube n'ebifaananyi temubawulira. N'aleeta abamawulire ne poliisi ono mukazi wange. Naye okulondoola story nga wanoba emyaka 6 emabega nze mugezanga gundi ogezanga mugezanga ngezo wa Beki bagezanga Nyabo mbabuuzizaako mwenna abalaba program Banyabo naddala abo abakyala aba movinga on ate abo abakyaliwo nga nammwe musuubira okumuvinga on. Lwaki bamuvinga on otegeeza lindako munaye ani ate abamuvinga on be bano nti nno nakimanya nti tonjagala nze ne muvinga on kati lwaki obeera ontekako abakessi nkubuulire ani golooza lwaki teweebuuzangako kibuuzo lwaki abasajja abamu bino abantu be bagambako parenting lwaki tebaweerera abaana baabwe kubanga waawulira nti Becky yafunyeeyo Derek ekintu ekyo simanyi lwaki kibalumanya. I think kimumakinga okufeelinga nti he's not a man enough. Ate aba kyamulema nenze simanyi what comes in the heads of these men okitegeera ate ono agamye 90% naye tebali 90 basukka bali waggulu kabanja gala okwongezeeyo waggulu. Abasajja abo balina ennugu
balina obutaagaliza because relationship esobola okugwawo musobola okutuuka time nga temukyasobola kubeera mwenna ng'ebintu ebikyamaakinga newe munaakola mutya nga mulina this way omukitegeera naye ogenda okulaba ng'oli omusajja agamba nze paka ng'okomye wano n'oyo omwana sijja mmulabirira amala kudda mu maka gano nendabirira omwana oyo okitegedde naye ate ng'omuntu yakukyawa naye ng'ekimuluma because you moved on oba betufuna oluvannyuma oba better than them oba bagenda okulaba ng'oli mu life ey'enjawulo kyovula atusanga ne ba ex bafe abedda omuntu wali naye mu high school akuze kale ayina omulimu gwanjawulo nagamba naye olabika bulungi banayembeka empulira banaye tukole nze waliwo yaŋŋamba njagala tukole ekyewuunyo bagamba omuntu guwadde nga 15 years ago saawa zino ate akomyewo kyokawuliza mwe nga temulina mwendi muve otambulidde amabega wangi kyokka socialite webaleni ngenze wa Robin abo abakola ki tonjagala tonta toyagala ngenda njagala nkozesa examples bbiri nga sinabuuza ku bantu ezi bbiri. One time nali nsoma amawulire nempulira ennaku nze simanyi lwaki oba lwakuba ndi mukyala ntegeera nnyo abakyala abantu abamu ne batantegeera nakuntegeera ne balowooza nti mpa by'abakyala but maybe because balaba ekituufu naye tebaagala kutegeera bakyala ate n'abamu ku bakyala balaba ebituufu naye ne beeyisaako nga beekoza abaami baabwe babawaana ennyo nti bo banjawulo ku balala. Nali nsoma story nenkwasa ennaku story eyo yali eyo Makindye I recall ndowooza yalinga 2010 omusajja n'atwala abamawulire bakutte omusikazi mu bwenzi era bamukwatidde mu loogi era ono mukazi wange naye nga bweweegendereza ennyo tebakkiriza kuwa mukazi audience kwogera. Kati I remember nengamba naye nno omukyalo ono yeetaaga okunoonya bino ebintu ebisinga by the way era singa ensi yaffe eno Katonda anaagiyamba netalaba bintu nga bwe bizze naye nediginga deep ejja kutegeera ensi engeri gye tulabanga abakyala there is a way gye bapainting amannya abakazi benzi malaya ebyo ebityo naye just because tebaagadde diginga deep. Story eri egenda ovaayo ng'omukyalo ono baali beeyagala n'omwami ono for some good years omusajja n'alekawo omukyala era omusajja n'atwala n'ebibyo byonna mu nnyumba omukazi naye ennyumba n'emusitowerera naye n'agikola ki n'agivaamu n'atandika obulamu bwe naye Katonda ono mwateerabirira kitonde kikazi because we are blessed. Omukyala n'anyirira n'afuna omulimu omulungi n'atandika okulabirira abaana be kati omusajja oli n'atandika okusinziira ngeri gy'ali atandika okubendeka mwoyo naye omukyala yamuvinga dda on kati that day mukazi wattu yalina appointment ne baawe omupya bagenda out so bamaze okufuna ebyokulya ebyokunywa bagambye nno tufune hotel kumba ono bulijjo asuula ki ng'anoonya owa midiya eno oliwa owene oliwa owene oliwa yajja kunnumba n'obufaananyi bw'okwanjula omuntu wamuleka 6 years ego really gwe omutima gwogwo omubi gwakujjula kuvanga bakusindika muleeba nti munno toli muleka kwetaaya wafuna n'ogenda n'olaba nga taliimu value kati omukazi omutadde omusudde kyokka kyakubandika mwoyo. Example ey'okubiri eno ekyaliwo omuntu yantuukiridde ndowooza kati 2-3 weeks back nga ngamba Robin ankole ntya omwami ono tweyagala kati emyaka 2 naye the past 3 years baali tebakolanga na mikolo giri official naye emyaka 3 emabega omwami n'asaba tukole emikolo egiri official ne tugenda ewaka ne mwanjula after kwanjula ngenda okudde waka after week ng'omusajja agenze yali agenderera ki kumukusibaawo oba otegeera abasajja abamu weba confusingira n'ogamba what should bagala kuba nakisaakaate oba ntegeerekeka n'agamba omusajja n'agenda nze nali mmanyi oba kiki nentandika message hi honey where you nfunyemu obuzibu nja kudde nkya after week nga ntandika okugamba tewabanga waliwo ekizibu amazima ng'omusajja agenze
omusajja yagenda ng'agenda n'agendera ddala teyadda n'awasa n'agula ettaka n'azimba amaka n'abeera eyo abaana n'abeerabira ng'oli yamwanjula omanyi okukoma ku mikolo gy'okwanjula someone n'adduka nga omulogo oba omuwambe kati ng'omukyala ngamba simanyi kyakukolera musajja abeewaabwe ne bayinvolvingako mu nsonga buli omu aŋŋamba omusajja baleka bamuloga bamuwunza bamuloga ki aba yasalawo kati ndi wano emyaka gigenda tutandise ogwokuna nga wali alinda ekisinga okunnuma omukazi olinga gamba ekisinga okumuluma lwatambuddeko nga wogamba wakati mu stress kaŋŋendeko wabweru nfuneko okunywa ng'akuba essimu okola kyawo wabweru ekiraga nti amuketta yamuteekako kakiipu ku mubiri alaba ati abasajja abamu gyali mulina emitima emibi egituuka ku ekyo balogologo omwana wa munno omutadde omwana wa munno alina omusaayi omwana wa munno anyirira omwana wa munno omulaga nti wamuteekako obusibe gwani alowooza nti olina obuyinza ku bulamu bwa munno nze Sanyu Robina Mweruka Sanyu Robina Mweruka bw'atyo bw'agambye era n'ebigambo ebyo katuwummulemu tukomewo okusoggola twogera ku baami lwakuba nti ndowooza ennyanjula oba ateyitidde ya Robina because it is reality kwega kituufu nnyo nti ate kibi nnyo nti omuntu omulese ate tomulese gwe ayogedde ku baleeta abamawulire olwo so gye twalagako eri emabegako eyo ng'omukyala omwami yamulekawo mu nnyumba yali nene kali oba yali sadize empereero eyo ba somewhere there naye nga yagenda ddaddaddadda omukyala n'afuna omwami omulala nga babadde ofa long time baba baliawo kumakya ng'oli akomyewo ne poliisi n'abamawulire va mu nnyumba yange ate nno ekizibu nti n'ennyumba yali ya mukazi yali ya mukyala omusiguze ayambadde n'engoye zange woololo naye kugamba bigenda okuvaayo ng'oli yagenda dda ono ali mu bulamu bwe ate oli akomyewo niyo olowooza kiva ku kitandike Nalongo lwaki bw'oba tonjagala olubuuza lwaki tayagala kunta ngende abasajja mu butonde balina ebbuba eriyitiridde eribakozesa ebyambyone obubira gw'otoyagala ne gw'atayagala amuwubira ne gw'alaga nga akyaye amuwubira nti bwakukyawa ngambe nti balina ebbuba eriyitidde oba nefutwa nti bwakukyawa aba ayagala obeeraawo nga tolinaayo mulala gw'ofunye obeeraawo nga tolina tolinaawo omulala gw'ofunye obeeraawo ng'olimawo olutobugumye obeeraawo ng'oli golugagu yes eggolu ng'ate ligaze bwakwagala nti eggolu erigaze tewali muntu akola ki alyegomba nti ne bw'oba oli muli w'amawolu otya erigaze tolikombako kati ayagala obeeraawo bw'aliwulira nti afunyemu ka strike mu mutima gwe oba mu maaso ge ng'akomawo ng'akusanga weyakola ki weyakulekera wakola ki wakusanga aba tayagala kuwulira muntu nti akusinyaako aba tayagala kuwulira nti ogenda mu maaso otambula ng'ogenda mu maaso kubanga abamu batuuka ne ku extent erumba oyo gwateebereza nti oba yakwegwanisa oba yakukwana n'agamba oyo nno munnange gwoliko oli mukazi wange oyo bw'atamugaa nti oyo gwoliko mukazi wange muveeko ng'agenda abawoninga era tubalabye nti buli musajja gwengezaako okufuna ng'omusajja oli amulumba ng'amuwoninga nti omuveeko mukazi wange namuzaalamu n'abaana bwe bati namuwasa ne mujja n'ewaabwe nasasula nga ne bw'aba ddala yakuwasa naye ati yamala n'akola ki n'akulekawo abasajja tebaagala defeat kulaba musajja munne ng'ate avuddeyo wegaba alabanga oba amuwangudde sikitegeera ate abaakuleseewo ati kati aba bamuwangudde ki aba awulira nti waliwo oba oli kyamusinza ate ekirala abamu bakyawa oba tebakyaye batulowoozesa ebintu bingi kwegamba nze byendowooza naawe oyinza okubyefumitirizako n'ogamba ddala omusajja ono yakyawa oba teyakyawa era we wasibuka n'endowooza eri egamba nti abasajja tebakyawa aba alidda lwa nsonga buli waakulabirako akuwubiranga ate mukazi we ng'ate yakusuulawo kyova olaba nti abamu bagamba nti tebakyawa abasajja tebakyawa bw'oba wamuzaalamu omwana bw'okomawo okukima school fees agazikime wano
zikimeeka gwoba osoma oba mwana kitegeera nti omwana kazikime genda ogambe nnyoka gyazikime dalo kwendagala kati kati fiizi oziwanze nze nsoma oba oli mwanawo era bangi bwe batwe bakola nti genda ogambe nnyoko n'atuma omwana baba mukulukula mugagenda ogambe nnyoka ajja kime fiizi ate nga nze nsoma nze nsoma bazannyamu n'akazannyo ke nalaba ebiseera ebyo mu binauganda nga omwana bamutuma agenda maama yafumbirwa atuma omwana akime fiizi ze ewa kitaawe nga kitaawe amugamba genda ogambe nnyoko yakutte fiizi zo yakutte fiizi zange yakutte fiizi kati ng'omwana akomawo pressurizinga genda okime ssente zange gwonna emesa okusoma nga taata eri agamba nnyoko yalemedde fiizi zo ebale nnyo kati ng'omusajja oli kyanoonya ayagala baddiŋŋane ebbuba limususseko olw'okuba awulira ono yafumbirwa kati ng'omukyala bw'atuukayo okuggyayo fiizi ng'amugamba nti tusooka kuddamu nate ndyoke nkuwe fiizi nga ye condition kati asasulira fiizi webale nnyo ng'alinga asasulira fiizi lyejjoogo ly'abasajja n'akamanyiiro naye ate ekiba sikitegeera omwana wuwo kati anti wali nze sinze nsoma webale nnyo kati lwaki ate nze nsasulira fiizi yamulaga yamukyawa ate kati ayagala ye tamulumirwa si wuwe beki ngenzewo lwaki embeera eyo ebaawo nze kyemmanyi nti men are the kind of beings abatayagala competition naddala mu bakyala ate abasajja naddala nga yali akwagaddeko abatayagala osucceedinge ofune oba abamu si bonna abasinga gono yagambye 90 naye naye eriyo n'abasajja bambi abaagaliza seriously webali naye ng'agamba twale magana n'ofuna n'amanya wafuna omusajja omulala obeera naye nga he's okay with it batono ne bwakulaga nti ali okay era mubeera ku mutima gw'olabayo ku mutima gw'olabayo aba ayagala obeera okay nga naye tokiraga naye bw'ogezaako kiraga n'okumususuuta omwami wo ng'afuna akayembe sina kasajja afuna akayembe so anche nkugambye nti tebaagala competition naddala mu bakyala nti era olaba relationships ezisinga nga omukyala yasingako ku ssente relationships ezo ziba za mbirigo kubanga omusajja aba alaba nti ojje like okubeera omusajja obeera okijjeewo ate nga ebiseera ebisinga siwe kibeera kuba waliwo abakazi abamu nga balina ssente naye ate nga baagala ate it is very surprising nti abakazi kyova olaba waliwo omukyala atera okugamba nti abasajja tobeeyalira n'okola ki n'omwebika ate tokulaakulanyanga musajja ebitegeeza ki tomweyalira n'omwebika nti tolowooza nti alpha and omega nga mwagambye busimayibe alpha and omega so tolowooza nti ye alpha and omega nti ye omusajja gwe omukyala ojja kwagala mukulaakulane mwenna nti bwe bagamba ono ye dadi gundi naawe bamutunuulire nga balaba embeera gy'alimu yeeyagaza because gwe omukyala oba otya okuswala and you wish the best for him naye abasajja the fact that tebaagala competition tebaagala mukazi amusinga omukazi okubeera ng'osinga omusajja that's why olabanga embeera eyo ebeerawo and I'm also meant to think nti abasajja bano tebakyawa ekyo kyekituufu nkubuulira kubanga olaba n'omusajja gwe wakyawa mu bubi myaka eyo nga 10 myaka 15 nemwerangira n'omuta yamovinga on yawasa naawe oba oli mu relationship ogenda okulaba waddamu okulaba mu 2025 alaba ng'oli mupya alaba nga mazima you should rekindle things ate abasajja bano abamu kati kyava ayagala bwakulekaawo akuteeke ku hold yawo ali kusanga lwalidda ate abasajja bano sometimes also I'm meant to think nti baba baagala okwesasuza ng'ayagala akuliwaring okomewo akulage kikyali ekituufu akulageko kikyali ekituufu kubanga wali wasobola okukola ki okugenda laba otuuse oli wakabi ovuga emmotoka ya bbeeyi you have a good job kati n'ayagala okomewo kyova olaba ndowooza bakomawo baagala akulemese all that kind of sorts that is very bad ngenze wa Robina nze kyendowooza nti wabasajja bali possessed tebali possessed kisituufu no tebali bwenjagala okulowooza because ng'oli muntu ng'olimu ak'obuntu kubanga ekitufuula abantu kuba nak'abuntu bw'oba olimu ak'obuntu oddako awo n'okkiriza nti omuntu ono namuta era n'oddako awo n'obala n'ebbanga
nawe kenyini lyomaze batugamba omuntu alinaako obuntu weetekako mu bigere by'omuntu n'ogamba singa yenze ye nga bandeka bwe bati okumala ebbanga nandibaddewo kati ekyo kintu mugwe oba tokirina nze obwongo obuŋŋamba obeera oli possessed oba n'ekizibu muggwe kubanga omuntu yenna a human being ebyo bintu bikusuubirwamu okweteeka mu bigere by'omuntu omulala naye ndoza tunaaba kikola n'ekintu ekyo olina okweteekako mu bigere by'omuntu nze by the way ne mu bulamu bwange when I'm going to communicate muli mikono gyange egitantegeera nga agenda oba nakugamba issue nga alina kyagamba gamba Becky bwoti ne bwoti ne bwoti kati ng'alaba you not that reacting as quick as ye bwalowooza bwandikikoze nze mu bwongo bwange before I make any statement mba njagala netekeko mu bigere by'omuntu oyo nsooke mu understanding ngambe Becky lwaki yakoze bwati maybe because of this maybe sikuva eri ng'opaaluuka n'otandika okugamba munne ebintu kati n'abaami bano oluusi abamu tebalina buntu mu bo. Okay, Robina mbadde nsaba osimbewo akati tugenda kutandikira awo ogenda kwongera okunnyonnyola twogera ku embeera yeeba wateeberamu bantu bangi nti omwami waali agenze akulese ate taagala ogende kugamba akutte nga atakutte kiva ku ki tugenda kukomawo tutandikira awo wetuwumulidde Robin obadde okyattaanya yes nga njogera ku baami kyenayogedde mwene kibatiisa nti abaami webati abamu babeera possessed kituufu because omuntu yenna olina okuba n'obuntu mu ggwe omuntu alina obuntu mu ye alumirirwa ategeera ekiruma munne kubanga naawe kibanga kusuna munno n'alumwa kati bw'oba n'obuntu weesuneko naawe owulire nti kyennamusunye kiruma yabadde akaabya kajanja oba bituufu kati abaami abamu beefuula nti bo si bantu tebalina buntu mu bo onkyaye onsuddewo ogenze mwaka gumu mwaka ebiri myaka esatu sinakindi nno kati awo twogera ku bano nti akulese n'emmaka ge naye mulimu abamu nga temwatuuka na ku levo ya mmaka amazima mweyagalako Katonda n'akireeta ne musinkana nze omanyi buli kintu ngamba Mukama aba n'ensonga kwayo mwesisinkanye biganye okukola buli omu agenze agenze after some time ate otandika okunnondoola kati fe abali ku mulembe gwa social media ogwandaga social media omutimbagano oli n'ayagala ave approving a point because ategedde Becky bagenda mu kumpeta agenda kwanjula ate munange alina right ku ssimu ye ng'ateekayo nze nno namulaba emyaka 3 emabega tolina kwogera kino na kino yali afaanana bw'ati nasagayo nakafaananyi kalina emitima emibi emitima egyefu waliwo ali agamba seegu yagamba emitima emibi efubitizi enge obutagaliza emikopi egijjudde abaami abamu because nze ana ngenda neŋŋamba abo abasajja bwe batyo waliwo time lwentuuka neŋŋamba oba betaga kukolimirwa mpozi mu Bible kyekyabawo balyokozesema abakolimira embizi zonna zigende muki nyanja time etuuka nogawa abantu bati abamu beetaaga kukolimirwa bantu kati fe abakyala you let go omusajja wo n'agenda nolusi fe batukyawa tukyabaagala n'atambula n'agenda n'okuleka n'obiraba n'awasa aganyabo ne bakola emikolo kati fe n'abafumbira mu bisuubizo n'akusuubiza nga muli baavu muli banaku n'okola engalo zino buli mukazi yandiyakadde engalo eziri soft naye engalo zino ezituuka nga buli omu agikwatamu zirimu amabavu ziringa waliwo omusajja yagamba mbu mukazi w'engalo ze bw'ozikwatamu ogamba okutta emibigere bya mukubi w'amataffaali nga zikaluba ne mumala okutuukayo kyali n'akuleka nafuna nti alina engalo eziweweebwa ate akuleka wakati mu bulumi ate tayagala ofune wakati olw'okuba gwe oli mukyala oli muzadde n'omuleka n'agenda bulungi kati ate gwe n'ofuna ne lufuuka olutalo anti olina kufuna kwegamba wankyawa tondeseewo olowooza ndi aniiwo oli maama w'abaana mukyalawo oli maama w'abaana bwe nafumbirwa ne nfuuka muwalawo
nti kati oninako obuvunaanyizibwa oba bwe nakufumbirwa n'enkuzaala n'enfuuka nnyoko nti mbufunze sirina kweyongerayo mu nsi muno ffenna abaami balina okitegeera twetaaga omukwano twetaaga okwagalibwa twetaaga otujajjatta kyekigambo ndowooza anti aba yakujajjatta ne bikoma wajajjattibwako ekimala oyagala bakujajjatte paka ddi Anna, we live once. Obulamu tebulina second chance. Tolowooza nti naye baba bakujajjatta emyaka 2 gaba tekakumala ye lwaki tako wakujajjattibwa anti ye musajja omusajja nekitegeeza tuli bantu abasajja balina anti kakati kakubulira ekitiisa abasajja kati ngoyo gwogambye oyo antiwo nti yamuwasa antiwo waliwo ogambye antiwo someone wabadde ogamba nti mukwano gwe nti nakola ki namuleka mu nyumba kati amanyi nti bw'onoofuna omusajja omulala agenda kujja mu nyumba eyo akubuzeebuze first of all ekisooka mbufunze ndi mwana muto sitegeera akubuzeebuze atwale ennyumba ye and rightfully so by the way eri abakazi gye bali nga yafunye omusajja n'amuleeta n'amutundisa buli kintu kyonna omusajja oli kyeyakola that is different kubanga naffe bazadde baffe baabikola ebyo nti buli mukyala n'amuzimbira ki amaka n'omanya so it is up to you oba osigalamu n'abaana bo oba ogenda but these men bakola ebintu bino even after takuzimbidde nti oba oli mu maka ge olina mu maka go oba okitegeera you have moved on naye ate ye waakulaba ng'oli walala n'akuteekako ennugu n'atandika okugira olina wano bw'oyongera omuntu omulala mu bulamu bwo ze kyendowooza I'm just thinking like them kyendowooza nti bwakuteekawo Robina aba ayagala nti muzadde abaana 2 oli naye abaana babo baana bammwe nti bw'oba olina kyokoze kyonna kigenda muki ku baana baffe bano kati bw'oyongeramu another party ozaale n'abaana abalala odiprivinga bana abaana bammwe kubanga okoze ye baba yagende tulabye abantu abako parenting abangi waliwo abantu mbagala nnyo sigenda boogera mannya gaabwe naye nzibe bantu abamu kubambulirira ba people who inspire me baali batugamba nti mu nsi muno tofunanga omuntu yo patana buli dakiika nga akulembeza by'abaana baffe because bana abaana bali mu transit bajja bagenda bali mu transit bali mu lugendo bagenda buli omu akwata liri kati mu bufunze before even you think ku bantu abali mu transit gwalina osooka okwerowoozaako n'essanyu lyo era that's why Robin katono nnyo n'etteeka ly'obufumbo nze nalyagala nti children are not catered for mu matrimonial property babimanyi byammwe byababiri mwe mubituyanidde era tojja kujja ogambe ennyumba eno y'abaana kino ky'abaana baga no naye ng'abantu basiga bagamba nti bino by'abaana bange maama Anna ng'obiteeka mu biwandiiko by'abaana bo realistic yensonga lwaki bana abaami bw'atuuka ng'alaba gwe takufunamu ssanyu ng'atandika okwerowoozaako nga ye ng'akola ki ng'anoonya jajja essanyu lye kye balina okumanya nti the same way naffe abakazi gye twatandika okwerowoozaako because obulamu buno butono togenda kunfuula nga gwalinga agamba nti bwe najja bwe wajja ewaffe n'enkwanjulayo n'ontwala mu kyaki n'enfuuka property yo ate gwe nga naye anti omuwa ebibye byonna by'omunsi anti mu kyaki n'obulamu bwe bwemma nsazeewo ng'osazeewo kumpita property then you my property too because ffenna tukirayira nti nkuwadde byonna ebyange buli omu n'awa munne why do you think nti gw'olina extra powers ezinkyawa ondeke mu bulumi ogende ofune essanyu nga nze sirina kukyawa who tells you so by the way endowooza y'abasajja anti yaba yakuwasa abasajja abasinga obungi engeri gye babeera nti be batandika ensonga z'omukwano zino era yawasa najja ewammwe kati era obwongo bwe bumugamba nti akusuddewo ye alina right ekukyawa bwe tolina right emukyawa nakufuna okitegeera ne yeerabira nti bwe wali ogenda wandekera ani okitegeera sooka obeeko gwondekera ogaye nti kale bweyakwogera Katonda waliwo ekintu ekimu nakakiraba mu bakyala nga bana
nga balwadde ebirwadde ebitategerekeka ali awo awulira pain baka pain zimanya hip pain stomach pain and so on bwagenda mu ddwaliro ne bamubuuza some question it sounds funny naye nga ntuufu do you have a husband do you have a man do you do this kubanga baleetemu aya alawugedde TV Robina ebintu ebyo simanyi mukubuwabyo bitufu byabo butali bitufu bwabyo naye tugumuleko tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo okay twogera ku baami abo abatulekawo ne batayagala tugende mu maaso naye Robina yo tumaliriza wange oba bituufu nga kabasawo nga babibuuza abantu nze abakyala nga bana ate ebyaddala kati nga yes because it's natural olubuto olukuluma simanya era basooka kubuuza wakoma exercise simanyi nze for instance nzadde abaana abalenzi era parenting nzikiriza nti teggwayo naye omwana bw'atuuka myaka 15, 16, 17, 18 nga takola exercise naddala nga talina sport yonna gy'azannya abamu balina obuzibu bwe basiŋŋaana kati bw'ogendako mu basawo bakubuulira ebintu noga okay now you encourage him do this you encourage him kubanga sijja muwa option yes kati nze ndi muntu mukulu ndi mukazi mukulu ndi waggulu w'emyaka 18 kati ompa option mbw ate ngende mbako omupiira wemenyekerayo omugulu nalongo omukyala ali mu mbeera eyo waali wano oli yatambula ne tageza kuwulira nti alina omuntu gw'atambulako naye ne bagenda wali ne bagenda wano ne bakola batya wekkiririzeemu ng'omukyala okola otya yes ekisookera ddala wekkiririzeemu ng'omukyala omanye ky'oyagala eyakulekawo yakulekera ani yagenda kudda oba yafiirayo olina hope edda ne bw'aba wakomawo okyamwagala oba abakomyawo bizibu nti yalwadde omujjanjabe because abo betulabye ng'akomyawo biki bizibu takomyawo na mukwano oluusi akomyawo bizibu ayagala kumujjanjaba oba akomyewo ng'aweddemu asigadde lukebe yekomyawo kati gwe omukyalo olina okumanya ky'oyagala lwakuba it is so unfortunate nkiddamu kyannaku nnyo kyakunyolwa kirumya obugigi kyesisiwaza era kikaabya okuba nti yakuleka mu maka kikumalako eddembe lyo kikuggyako eddembe lyo n'ebbeetu okwetaaya nga bwe wandyagadde era abakyala bangi tubalabye n'akoma ku baana bameka babiri n'akoma ku mwana omu omusajja n'amusulawo emyaka 10 kiwaliriza n'abakyala bano okukomawo ne babeera slaves to such men oba ne bafuuka abaddu mu mukwano eri abaki ne babeera nga bafugiddwa obumbulwa eri abaami abo kuba agenda akulese mmaka tula mwana wange tereera ate munanga yaleta ebintu paka lwalidda totuswaza empeta yaffe myaka 2, 3, 4, 5 n'alyoka akukuba kye bayita omudibo kuba n'abasajja eyo abakwagala ne bw'oba mukyala mulungi ate okwagalira mu maka agatali gage ani akkiriza n'okugasemberera obusemberezo omusajja yenna under normal circumstances ng'alimu amagezi tasobola kukwanira mu maka ga musajja mulala kati omukazi okuleka ebiwe mmeneku naye nga tasobola teriyo omusajja asembera ne bamugamba nti omukazi ate era batakkiriza nti nno ddala balo yakola ki yagenda agamba bwantemera wano agamba oyo muka musajja omusajja bw'anantema bw'anankuba eccupa nedda ng'akuleka kitegeeza nti akudinaayinza asse emikisa gyo gyonna kati n'oyo ow'embavu eyeevuddemu ne yeesiba bbiri akugambeko ekigambo nga naawe akusanze walakasira dda n'ogamba kale ate naye agenda kukola ki agenda kumuttira eki agenda kujja abirinyemu abyonooneyonoone naye bw'oba mukyala ng'olina ebbeetu lyo nga teyakuleka mu maka in fact waba yakuleka mu muzigo oli waddemba omuzigo ogwo gutandikiramu obufumbo obulala because he has no right of course talina right n'emwe ennyumba si ye bagamba kyerondera taba mubbi bw'aba yakusuulawo omulala n'akulonda then you're good to go ogenda otandika obulamu obulala because ogenda kulinda omwami oyo oli mu myaka gy'ovulunga ojjukire kuba ajja kuubira paka lwanalaba nti oweddemu emmunye ofuuse olukanyala
olwo alyoka atandika okukola ki sikyagala nange nkiwulira kati agenda okulaba ajja obala emyaka 10 oli awo olinda omwami gw'otalaganya naye nti aliddawo ate abo bwe batyo babuzaabuza olwo oluwubabuba lwateekawo olwo gobazaabuza n'olowooza nti mukwano kumbe nga si mukwano ate mulimu n'abalala n'asigala ng'ebyawaka byonna abireeta emmere agireeta fizi z'abaana azireeta n'olwolumu ku wiikendi n'ayitawo n'abalingizaako n'abulanga mu kiwezi temumanya nali akutte abamu ajja kiro kubanga ebyo gwe nawuliranga gwe twakola mutaasa amakago nagamba nti omusajja akomawo n'akonkona n'okukonkona after 5 months mugenda okugulawo nga temumulaba oluusi n'akuba essimu nagamba nabaddeko awo nno gyekiro nga temwamulabye teyakonkonye temwamuwulidde nasanze mulese lwaki muleke engoye z'abaana kuwaya nayiseeko awo ekiro kumeka kusawo ba musambo ba musezi tetumanyi kati abasajja bwe bato akumira omukyala ku bunkenke omukyala nabeerawo buli kaseera nga lowooza akomawo takomawo akomawo ng'ekyamazima tagenda kudda eri yakola ki family so omukyala liyo if you have the capacity moving on tandika obulamu obupya tolinda musajja ono kuba ye si waakudda akulimba ngenze wa Becky. That is exactly my point kubanga Robin nga bwe yagambye nti n'abasajja bano bali possessed kituufu bali possessed kubanga nedda bali possessed kubanga nagambye abasajja tebakyawa mu bintu bya love bingi nnyo wootunuulira relationships ez'enjawulo buli omu n'akunyumiza engeri how these men react olabira ddala nga kituufu bali possessed naye naffe ng'abakyala we have to be straight bw'omuwala naddala omuwala omuto kati just assume abaana bamala campus nga bali 22 years omusajja akutadde mu maka akuwasizza ozaddeyo obwana bwo bubiri gumu 2 3 4 5 imagine 5 years woina naawe okutandika okugamba nti no I'm enjoying my marriage omusajja taliiwo oba okiraba what do you do kubanga yakuzimbidde amaka kubanga aleeta emmere aleeta ki but he is not available for you tabeerawo kubanga naawe oli mukyala oyagala love oyagala omuntu ono abeerewo buli kaseera but he is not available so you have to look into the options nze nkugamba nnyo nti ffe abawala oba abakazi tutya nnyo okumuvinga on kubanga tulina abantu bangi be tutunuulira nti we tuba tuli mu mukwano we look at our families n'otunuulira emikwano n'ogamba nti bagenda kugamba batya but at the end of the day gwobeera weeziise gwenga omuntu kati obeera olina kukola ki kubanga era kyo omusajja tagenda kukuleka ne wonooba oli mu maka gali gakuzimbidde tali available wogenda n'omuvinga on nobeera mu maka amalala era still asigala akukubira amasimu akusosonkera ebigambo so abakyala abasinga we are weak n'agamba omusajja ono n'otandika okubuzaabuzibwa oba agenda kujja omwaka gujja kampeeyo guno gugenda kangezeeko nedda naye oba kireka Robin ayina bye yamugamba oba mikwano gwange so you start assuming gwe weewa questions and answers oziddamu naye nga teziriiwo so nze ndowooza nti omuwala ono w'oba ofunye relationship empya move on tandika obulamu obupya though abasinga batya okumuvinga on naye tosobola kubeera mu mbeera nze ntadde ku mwana ono ali ku 22 nga yakava campus afunye omukisa afunye omusajja amwanjudde amuzalidde abaana babiri amutadde mu maka naye nga talabikako what do you do you move on ngeze ba Robin nga tumaliriza kati nze nga tumaliriza njagala kugamba abakyala oba abawala Mukama akusaasidde omuntu ono yakukyawa yakutana yakulingiriza wakati mu mbeera eyo ofunye omuntu gwolaba nti akwagala musobola okutambula nkusaba n'obuwombeefu nyweza omuntu gw'ofunye oli anti akutiisatiisa oli osalewo ebiseera ebisinga obulamu bwonna bwe tutambuliramu bwakutiisibwatiisibwa bw'olirowooza obulamu obuli extra soft togenda bufuna but make a decision as a person omanye nti ono gwe nnina era bw'oba osobola naye omuwe courage omugambe nti toyina kutya kiriwe kiti kubanga bannange mu nsi muno teri kigenda kuwa satisfaction as you okwagala omuntu nga waali teri kintu kimenya kwagala muntu ataliiwo
ng'omulina mu bifaananyi ku bisenge bw'oti wamutimba ku ssimu yo but you cannot have this person nga toyinamu quality time w'omukwatirako ne mwenyweza ne mwenyumiza ebyabasumbuwa edda but ali eri ssebo bwakkubira essimu gwe obulamu bwo n'abusibira awo n'obeeraawo emyaka gino mukama tagituddiza leero bw'obeera olina emyaka 2 enkya ogenda kuba 3 tegigenda kudda mabega nti ogambe kanzizeewo giri gye twesubya simanya biki nowe ate nga toyina toyina kusuubira oba ansi esembayo nti agenda kudda luno oba luno era waanaddira nti agenda kudda mwanjagale oba tugenda kudda mu bizibu. Why do you stress your life? Nze ndabye abantu bangi balwadde ebirwadde ffenna tutambula tuli balwadde lwakuba nti bakola check up naye agenda okulaba walwala omutima walwala kwa shako walwala wazingama mugwe naye wakola mu review mubadde balabi bulungi Ababukedde TV ndowooza ali mu mbeera eyo nekwashako mulwala ndowooza nze nkakasa ofunye ekyokwega naye kisinga obukulu ndowooza nti bw'otambula n'oleka munno kyandibadde kirungi bw'oba wagenda ogendera eddala ono naye omuleka akole ki atandise obulamu okulondoola okwo okulingiriza kwe kuleeta okulowooza nti olina omutima omubi toyagaliza n'ebiringa ebyo naye ng'ate tibiba birungi nze bwe ndowooza. Mubadde balabe bulungi Ababukedde TV tukomye awo olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba.